Okubikkulirwa eri Yohane. Okubikkulirwa essula 1. Bino bye bigambo bya Yesu Kristo, Katonda byamuwa amanyise abaweereza be, ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Kristo yatuma malayika we n'abitegeeza muweereza we Yohane. Yayogera byonna bye yalaba. Yayogera ebigambo bya Katonda n'ebya Yesu Kristo ebikakasa. Wa mukisa asoma ebigambo bino eby'obulanzi. Era ba mukisa abawulira ebiwandiikiddwa mu kitabo kino, ne babikwata, kubanga ekiseera kiri kumpi byonna ebiwandiikiddwamu lwe binaatuukirizibwa. Yohane awandiikira ebibiina 7 by'abakkiriza Kristo ebiri mu Asiya. Ekisa kya Katonda n'emirembe bibeerenga nammwe, nga biva eri Katonda abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, era nga biva eri emyoyo 7 egiri mu maaso g'entebe ye ey'obwakabaka, era nga biva eri Yesu Kristo, omujulirwa omwesigwa, eyasooka bonna okuzuukira, era afuga bakabaka ab'oku nsi. Kristo oyo atwagala era yatuggya mu bibi byaffe bwe yatufiirira, n'atufuula obwakabaka era bakabona ba Katonda, era Kitaawe aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Wuuyo ajjira ku bire. Abantu bonna balimulaba, era n'abo abamufumita balimulaba. Abantu bonna ku nsi balikuba ebiwoobe ku lulwe. Kyekyo. Amiina. Nze ntandikwa era nze enkomerero ya byonna. Bw'atyo bw'agamba Mukama Katonda, omuyinza wa byonna, abaawo era yabaawo era ajja okubaawo. Nze Yohane, muganda wammwe, agabana awamu nammwe ku kubonaabona ne ku bwakabaka era ne ku kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patmo, olw'okubanga nali ntegeezezza abantu ekigambo kya Katonda, era nga mbategeezezza ebifa ku Yesu. Ku lunaku lwa Mukama, Mwoyo n'anjijjako, ne mpulira emabega wange eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'eŋŋombe, nga ligamba nti, by'olaba biwandiike mu kitabo, okiweereze ebibiina 7 eby'abakkiriza Kristo, ekya Efeso, eky'e Simiruna, eky'e Pirugamo, eky'e Tiyatira, eky'e Sarudi, eky'e Filadelufiya n'eky'e Lawodikiya. Awo ne nkyuka okulaba ayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu. Wakati w'ebikondo ebyo ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu, ng'ayambadde ekyambalo ekituukira ddala ku bigere, era nga yeesibye mu kifuba olukoba olwa zaabu. Omutwe gwe n'enviiri ze byali bitukula ng'ebyoya by'endiga ebyeru ng'omuzira. Amaaso ge nga gali ng'ennimi z'omuliro. Ebigere bye nga biringa ekikomo ekizigule ekirongooseddwa mu muliro. Eddoboozi lye nga liringa ery'amazzi amangi agayiika. Yali akutte mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye 7. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri, obwenyi bwe nga bulinga enjuba eyaka n'amaanyi gaayo gonna. Bwe namulaba ne ngwa okumpi n'ebigere bye nga ndinga afudde, kyokka n'ankwatako n'omukono gwe ogwa ddyo, n'agamba nti, totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu. Nali nfudde, naye laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina obuyinza ku kufa ne ku magombe. Kale wandiika by'olabye ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma. Amakulu g'emmunyeenye 7 z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ag'ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu ge gano. Emmunyeenye 7 be bamalayika b'ebibiina 7 eby'abakkiriza Kristo. Ate ebikondo 7 eby'ettaala bye bibiina 7 eby'abakkiriza Kristo. Okubikkulirwa essula 2. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza eky'omu Efeso muwandiikire nti, oyo akwate emmunyeenye 7 mu mukono gwe ogwa ddyo, era atambulira wakati w'ebikondo by'ettaala 7 ebya zaabu. Bino by'agamba nti, Manyi ebikolwa byo n'okufuba kwo
n'okugumiikiriza kwo. Manyi nga toyinza kugumiikiriza babi. Era abo abaali beeyita abatume so nga si batume wabageza n'obalaba nga balimba. Olina obugumiikiriza, wagumira byonna ku lwange n'ototerebuka. Kyokka nina kye nkuvunaana, waleka okwagala kwe walina olubereberye. Kale jjukira gye wagwa, weenenye okole bye wakolanga olubereberye. Bw'oteenenye, nja kujja gy'oli nzijewo ekikondo kyo eky'ettaala mu kifo kyakyo. Naye kino kye kirungi ky'olina, okyawa ebikolwa by'abagoberezi ba Nikolaawo nange byenkyawa. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula ebibi, ndimuwa obuyinza okulya ku bibala by'omuti ogw'obulamu oguli mu kifo eky'okwesiima ekya Katonda. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Simiruna muwandiikire nti, ow'olubeberye era ow'enkomerero, eyali afudde n'aba omulamu, bino by'agamba nti, Mmanyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, kyokka oli mugagga. Mmanyi n'okuvvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya wabula bagoberezi ba Sitaani. Totya ebyo by'ogenda okubonaabonamu. Laba, Sitaani anaatera okuteeka abamu ku mmwe mu kkomera mugezebwe. Era mulibonaabonera ennaku 10. Beeranga mwesigwa ne bwe kiba kikutuusa ku kufa. Nze ndikuwa engule ey'obuwanguzi. Alina amatu awulire ekyo Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula amaanyi ga Sitaani, okufa okwokubiri tekuli mukolako kabi. Malayika ow'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Perugamu muwandiikire nti, oyo alina ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri, bino by'agamba nti, Manyi gy'obeera awali entebe ey'obwakabaka eya Sitaani, kyokka onywereddeko. Ne mu kiseera Antipa omujulirwa wange omwesigwa mwe yattirwa ewammwe, Sitaani gy'abeera, wasigala okyanzikiriza. Naye nina ebitonotono bye nkuvunaana, kubanga eyo olinayo abagoberera okuyigiriza kwa Balamu, eyayigiriza Balaki okwesittaza Abayisirayiri bali ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda, era bakole eby'obwenzi. Bw'otyo era naawe olina abagoberera okuyigiriza kwa Bannikolaawo. Kale weenenye. Bw'oteenenye, nja kujja mangu gy'oli nnwanyisa abantu abo n'ekitala eky'omu kamwa kange. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Awangula amaanyi ga Sitaani, ndimuwa ku mmaano eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja eryeru eriwandiikiddwako erinnya erijja eritamanyiddwa muntu mulala wabula oyo alifuna. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Tiyatira muwandiikire nti, Omwana wa Katonda alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro, ebigere bye nga biri ng'ekikomo ekizigule. Bino by'agamba nti, Mmanyi by'okola, mmanyi okwagala kwo n'okugumiikiriza kwo, era mmanyi nga by'okola kaakano bingi okusinga bye wakolanga olubereberye. Naye nina kye nkuvunaana. Omukazi Yezeberi eyeeyita omulanzi wamuleka okukyamya abagoberezi bange, ng'abayigiriza okwenda n'okulya ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda. Namuwa ebbanga okwenenya, n'agaana okwenenya obwenzi bwe. Kale njija kumuteeka ku ndiri abeere mu kubonaabona okungi wamu n'abo abaayenda naye, bwe bateenenya ebyo bye baakola naye. Era abagoberezi be ndibatta, ebibiina byonna ebyabakkiriza Kristo biryoke bitegeere nga nze wuuyo akebera ebirowoozo n'emitima. Buli omu ku mmwe ndimuwa ekimusaanidde nga nsinziira ku bikolwa bye. Naye mmwe abalala ab'omu Tiyatira abatakkiriza kuyigiriza okwo era abatamanyi ebyo abantu bye bayita ebyama eby'omunda ennyo ebya Sitaani, mbagamba nti sijja kubatikka buzito bulala,
wabula ekyo kye mulina mukinyweze okutuusa lwe ndijja. Oyo awangula n'akola bye ndagira okutuusa enkomerero, ndimuwa obuyinza okufuga amawanga nga nange bwe nabuweebwa kitange. Aligafugisa omuggo ogw'ekyuma, aligasaayasa ng'ayasaayasa ebibya eby'ebbumba, era ndimuwa emmunyeenye ey'okumakya. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Okubikkulirwa essula 3. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Saludi muwandiikire nti, oyo alina emyoyo omusanvu egya Katonda n'emmunyeenye omusanvu, bino by'agamba nti, mmanyi by'okola. Mmanyi ng'omanyiddwa nti oli mulamu so ng'oli mufu. Tunula onyweze ebyo bikyasigaddewo nga tebinnafa, kubanga mu by'okola sirabamu kituukiridde mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bye wayigirizibwa era bye wawulira, obikwate weenenye. Bw'otootunule ndijja ng'omubbi, era tolimanya essaawa dde ndijjiramu gy'oli. Naye mu Saludi olinamu abamu abatonotono abatayonoonanga byambalo byabwe. Balitambula nange nga bambadde engoye enjeru kubanga basaanidde. Bw'ati awangula alyambazibwa ebyambalo ebyeru, era sirisangula linnya lye mu kitabo ky'obulamu, wabula ndirangirira nti oyo wange mu maaso ga Kitange n'ag'abamalayika be. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Filadelufiya muwandiikire nti, oyo omutuukirivu era ow'amazima, alina ekisimuzo kya Dawudi, era aggulawo ne wataba n'omu ayinza kuggalawo, aggalawo ne wataba n'omu ayinza kuggulawo. Bino by'agamba nti, Mmanyi by'okola. Nakuggulirawo oluggi olutayinza kuggalwawo muntu n'omu. Mmanyi ng'olina amaanyi matono, kyokka wanywerera ku kigambo kyange n'otonneegaana. Kale abo abagoberezi ba Sitaani abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya naye nga balimba bulimbi, ndibaleeta mu maaso go bavuuname kumpi n'ebigere byo bategeere nti nkwagala. Kubanga wakwata ekiragiro kyange ekigamba nti gumiikiriza, nange ndikuwonya mu kiseera eky'okugezebwa ekigenda okujja ku nsi yonna okugeza abo abali ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina waleme kubaawo akutwalako nguleyo ey'obuwanguzi. Awangula ndimufuula empagi mu ssinzizo lya Katonda wange era talirivaamu. Ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga Yerusaalemu ekijja ekikka nga kiva mu ggulu wa Katonda wange, era ndimuwandiikako erinnya lyange erijja. Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Lawodikiya muwandiikire nti, oyo ayitibwa Amiina, omujulirwa omwesigwa era ow'amazima, asibukamu ebyo Katonda bye yatonda. Bino by'agamba nti, Mmanyi by'okola. Mmanyi nga tonnyogoga era tobuguma. Waakiri nno obe ng'onnyogoga oba ng'obuguma. Naye kubanga oli wa kibuguumirize, tonnyogoga ate tobuguma, nja kukuwandula ove mu kamwa kange. Kubanga ogamba nti ndi mugagga, nina ebintu bingi, siriiko kye njula. So nga tomanyi ng'oli munaku era asaasibwa, ng'oli mwavu, muzibe era ng'oli bwereere. Nkuwa amagezi onguleko zaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, era onguleko engoye enjeru oyambale owone ensonyi ez'okuyita obwereere. Onguleko n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabonereza. Kale nyiikira weenenye. Nze ono nnyimiridde ku luggi nkonkona. Awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira omumwe ne tuliira wamu ffembi. Oyo awangula
ndimukkiriza okutuula wamu nange ku ntebe yange ey'obwakabaka, nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka. Alina amatu awulire mwoyo kyagamba ebibiina by'abakkiriza Kristo. Okubikkulirwa essula 4. Ebyo bwe byaggwa ne ndaba oluggi olugguddwawo mu ggulu, era eddoboozi lye nasooka okuwulira nga livuga ng'akagombe ne liŋŋamba nti, yambuka wano nkulage ebituuka okuddiira bino. Amangu ago Mwoyo n'anjiggyako, ne ndaba entebe y'obwakabaka eteekeddwa mu ggulu, era nga ku ntebe eyo kuliko agituddeko. Oyo eyali agituddeko ng'endabika ye afaanana ng'amayinja ag'omuwendo aga yasipero ne sarudiyo. Entebe eyo yali yeetooloddwa musoke afaanana ng'ejjinja eriyitibwa sumaridi. Okwetooloola entebe y'obwakabaka waliwo entebe z'obwakabaka endala 24 nga zituuliddwako abakadde 24 abambadde ebyambalo ebyeru era nga batikidde ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Mu ntebe eyo ey'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Waaliwo n'ettaala 7 ezaaka mu maaso g'entebe eyo. Ezo gy'emyoyo 7 egya Katonda. Mu maaso g'entebe eyo waliwo ekiringa ennyanja ey'endabirwamu, ekifaanana ejjinja alitangalijja. Ate okwetooloola entebe eyo ku buli ludda lwayo ng'eriyo ebiramu 4 nga mu maaso n'emabega waabyo bijjudde amaaso. Ekiramu ekisooka kyali kifaanana ng'empologoma, ekyokubiri nga kifaanana ng'ente ennume, ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, ekyokuna nga kifaanana ng'empungu ebuuka. Buli kimu ku biramu ebyo 4 nga kirina ebiwaawaatiro 6, era ebiramu ebyo nga bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne munda, era emisana n'ekiro awatali kusalawo nga bigamba nti, mutuukirivu, 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 Mukama Katonda, omuyiza wa byonna, eyabaawo, era abaawo, era ajja okubaawo. Ebiramu 4 buli lwe byawanga ekitiibwa oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka, era omulamu emirembe n'emirembe, ne bimutenda era ne bimwebaza. Bo abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka, omulamu emirembe n'emirembe, ne bamusinza. Ne bateeka engule zaabwe mu maaso g'entebe eyo nga bwe bagamba nti, Mukama Katonda waffe, osaanidde okutiibwa n'okutendebwa era n'okubeera n'obuyinza, kubanga gwe watonda byonna, era byatondebwa ne bibaawo nga bwe wayagala. Okubikkulirwa essula 5. Ne ndaba omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka, nga kiwandiikiddwa munda ne kungulu, era nga kisibiddwa n'obubonero 7. Awo ne ndaba malayika ow'amaanyi n'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka nti, ani asaanidde okubembula obubonero ku muzingo gw'ekitabo n'okugwanjuluza? Ne wataba n'omu mu ggulu ne ku nsi wadde wansi w'ensi ayinza okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Nze ne nkaaba nnyo amaziga, kubanga tewalabikawo asaanira okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Awo omu ku bakadde n'aŋŋamba nti, Tokaaba, laba, empologoma w'omu kika kya Yuda muzzukulu wa Dawudi yawangula, era asobola okubembula obubonero 7 n'okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo. Ne ndaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde wakati awali entebe y'obwakabaka, nga yeetooloddwa ebiramu 4, n'abakadde ng'afaanana ng'eyattibwako. Yalina amayembe 7 n'amaaso 7, gy'emyoyo 7 egya Katonda egyatumibwa mu nsi zonna. N'agenda n'aggya omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo gw'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka. Bwe yagukwata, ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga. Buli omu yalina ennanga n'ebibya ebya zaabu ebijjudde obubaane, z'essaala z'abantu ba Katonda. Ne bayimba oluyimba olujja nga bagamba nti, Osaanidde okutwala omuzingo gw'ekitabo n'okubembula obubonero bwagwo, kubanga wattibwa, era olw'okufa kwo wanunulira Katonda abantu mu bika byonna, ne mu nnimi zonna, ne mu bantu bonna, ne mu mawanga gonna,
n'obafuula obwakabaka era bakabona ba Katonda waffe ab'okufuga ensi. Awo ne ntunula era ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi, 10,000 obukadde n'obukadde, nga beetoolodde entebe ey'obwakabaka n'ebiramu n'abakadde. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Omwana gw'Endiga bwe yattibwa, osaanidde okubeera n'obuyinza, n'obugagga, n'amagezi, n'amaanyi, era osaanidde okuweebwa ekitiibwa, n'okugulumizibwa, n'okutendebwa. Era ne mpulira buli kitonde mu ggulu ne ku nsi, ne wansi w'ensi ne mu nnyanja, byonna nga bigamba nti, Oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka era n'Omwana gw'Endiga atenderezebwe, aweebwe ekitiibwa, agulumizibwe, era abe n'obuyinza emirembe n'emirembe. Ebiramu 8 bigamba nti, Amiina. N'abakadde 24 ne bavuunama ne basinza. Okubikkulirwa essuula 6. Awo ne ndaba Omwana gw'Endiga ng'abembula akamu ku bubonero 7, era ne mpulira ekimu ku biramu 4 nga kyogera mu ddoboozi eriringa laddu nti, Jangu! Ne ntunula, ne ndaba embalaasi enjeru. Oyo agyebagadde yalina omutego. N'aweebwa engule, n'agenda ng'awangula, alyoka awangulire ddala. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero akookubiri, ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kigamba nti, Jangu! Ne wavaayo embalaasi endala nga mmyufu. Oyo agyebagadde yalina obuyinza okuleeta olutalo ku nsi, abantu battiŋŋane. N'aweebwa ekitala ekinene. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero akookusatu, ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kigamba nti, Jangu! Ne ntunula, ne ndaba embalaasi enzirugavu. Oyo agyebagadde yalina eminzaani mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi eryogera wakati w'ebiramu we byali nga ligamba nti, Ekigero kimu eky'eŋŋaano kya mpeera ya lunaku lumu, n'ebigero 3 ebya bbaale bya mpeera ya lunaku lumu. Omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu tobyonoona. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero akookuna, ne mpulira ekiramu ekyokuna nga kigamba nti, Jangu! Ne ntunula, ne ndaba embalaasi eya kivuvvu, agyebagadde erinnya lye nga Yokufa, ate magombe ng'ajja amugoberera. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekimu ekyokuna ky'ensi, basise ekitala, n'enjala, n'endwadde, n'ebisolo by'oku nsi. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero akookutaano, ne ndaba wansi wa alutaali emyoyo gy'abo abattibwa olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda, n'olw'okukitegeeza abantu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nga bagamba nti, Mukama omutuukirivu era ow'amazima, olituusa ddi obutasalira bantu ba ku nsi musango kubasinga n'obabonereza olw'okututta? Buli omu ku bo n'aweebwa ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okukira nga balindako akaseera katono okutuusa omuwendo gw'abaweereza bannaabwe era baganda baabwe ab'okuttibwa nga bo lwe guliwera. Awo ne ndaba Omwana gw'Endiga ng'abembula akabonero ak'omukaaga. Ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, n'enjuba n'ezikira n'efaanana ng'ekikutiya ekiddugala, n'omwezi gwonna ne gumyuka ng'omusaayi. Emunyeenye ne ziva ku ggulu ne zigwa ku nsi, ng'ebibala by'omuti omutiini ebitannayengera bwe bikunkumuka wansi nga kibuyaga ow'amaanyi abunyeenyezza. Eggulu nalyo ne livaawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwako. Buli lusozi na buli kizinga ne bijjibwa mu bifo byabyo. Bakabaka b'ensi, n'abakungu, n'abakulu b'amagye, n'abagagga, n'ab'amaanyi, n'abantu bonna, abaddu n'ab'eddembe, ne beekweka mu mpuku ne mu njazi ez'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti, Mutugweko, mutukweke, oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka aleme kutulaba, era mutuwonye obusungu bw'Omwana gw'Endiga. Olunaku Katonda n'Omwana gw'Endiga lwe balisunguwalirako lutuuse. Ani ayinza okuguma? Okubikkulirwa essuula 7.
Ebyo bwe byaggwa ne ndaba bamalayika bana nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi nga baziyiza embuyaga ennya ez'ensi waleme kubaawo mbuyaga ekunta ku nsi oba ku nnyanja wadde ku muti n'ogumu. Ate ne ndaba malayika omulala ng'ayambuka ng'ava ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda nannyini bulamu. N'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'ayita bamalayika abana abaalagirwa kukola akabi ku nsi ne ku nnyanja. N'agamba nti, temukola kabi ku nsi oba ku nnyanja wadde ku miti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero mu byenyi by'abaweereza ba Katonda waffe. Awo ne mpulira omuwendo gw'abo abaateekebwako akabonero. Baali 14,100 abaava mu buli kika ky'abantu ba Isirayiri. Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero baali 1,12,000. Ab'omu kika kya Lewubeeni 1,12,000. Ab'omu kika kya Gaadi 1,12,000. Ab'omu kika kya Aseri 1,12,000. Ab'omu kika kya Nafutaali 1,12,000. Ab'omu kika kya Manase 1,12,000. Ab'omu kika kya Simyoni 1,12,000. Ab'omu kika kya Levi 1,12,000. Ab'omu kika kya Isakaali 1,12,000. Ab'omu kika kya Zebuloni 1,12,000. Ab'omu kika kya Yosefu 1,12,000. N'ab'omu kika kya Benyamini 1,12,000. Ebyo bwe byaggwa ne ntunula ne ndaba ekibiina kinene eky'abantu omuntu baatayinza kubala. Baava mu mawanga gonna ne mu bika byonna ne mu bantu bonna ne mu nnimi zonna. Ne bayimirira mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne mu maaso g'Omwana gw'Endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru nga bakutte n'amatabi g'enkindu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka ne bagamba nti, twalokolebwa Katonda waffe atudde ku ntebe y'obwakabaka era n'Omwana gw'Endiga. Bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe y'obwakabaka n'abakadde n'ebiramu ebina. Awo ne bavuunama mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne basinza Katonda nga bagamba nti, Amiina. Katonda waffe ow'ekitiibwa n'amagezi era obuyinza n'amaanyi agulumizibwenga, atenderezebwenga era yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina. Awo omu ku bakadde n'ambuuza nti, bano abambadde ebyambalo ebyeru be baani era bava wa? Ne muddamu nti, Mukama wange, gwe omanyi. N'aŋŋamba nti, bano be baayita mu kubonaabona okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'Omwana gw'Endiga. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne baweereza emisana n'ekiro mu ssinzizo lye. Era oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka anaabeeranga nabo ng'abakuuma. Tebaliddayo kulumwa njala na nnyonta, tebalyokebwa njuba wadde ekyokye ekirala kyonna, kubanga Omwana gw'Endiga ali wakati w'entebe ey'obwakabaka anaabalabiriranga, abakulembere, abatuuse ku nsulo z'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Okubikkulirwa essuula 8. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero ak'omusanvu, ne wabaawo akasiriikiro mu ggulu okumalanga kitundu kya ssaawa. Ne ndaba bamalayika 7 abayimirira mu maaso ga Katonda ne baweebwa eŋŋombe 7. Ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira mu maaso g'ekyoto ng'alina ekyoterezo ekya zaabu. N'aweebwa obubaane bungi abuweerereze wamu n'essaala z'abantu ba Katonda bonna ku kyoto kya zaabu ekiri mu maaso g'entebe ya Katonda. Omukka gw'obubaane awamu n'essaala z'abantu ba Katonda ne biva mu ngalo za malayika ne byambuka mu maaso ga Katonda. Malayika oyo n'atwala ekyoterezo ekyo n'akijjuza omuliro ng'agujja mu kyoto n'akisuula ku nsi. Ne wabaawo okubwatuka n'okuwuuma n'okukankana kw'ensi. Awo bamalayika 7 abalina eŋŋombe 7 ne bateekateeka okuzifuuwa. Malayika asooka n'afuuwa eŋŋombe ye,
ne wabaawo omuzira n'omuliro nga bitabuddwa n'omusaayi ne bisuulibwa ku nsi. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ensi ne kijja, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emiti na buli muddo omubisi ne bijja. Ne malayika owookubiri n'afuuwa eŋŋombe ye. Ekintu ekiringa olusozi olunene olwaka omuliro ne kisuulibwa mu nnyanja. Ekitundu ekimu ekyokusatu ekyennyanja ne kifuuka omusaayi, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ebitonde eby'omu nnyanja ne kifa, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'amaato aga buli ngeri ne kizikirira. Malayika owookusatu n'afuuwa eŋŋombe ye. Emmunyeenye ennene n'eva ku ggulu ng'eyaka ng'omumuli n'egwa ku kitundu ekimu ekyokusatu eky'emigga ne mu nzizi z'amazzi. Erinnya ly'emmunyeenye eyo nga ye Kakaayira. Abantu bangi ne bafa olw'okunywa amazzi ago kubanga gaafuulibwa agakaawa. Malayika owookuna n'afuuwa eŋŋombe ye. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'enjuba, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'omwezi, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emmunyeenye ne bikubibwa. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ekitangaala kyabyo ne kizikira. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'olunaku ne kitaba na kitangaala, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ekiro nakyo bwe kityo. Bwe natunula ne mpulira empungu ebuukira waggulu mu bbanga ng'eyogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti, akabi 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 kajja kugwira abali ku nsi. Eŋŋombe endala bwe zinaavuga, bamalayika basatu ze bagenda okufuuwa. Okubikkulirwa essuula 9. Awo malayika owookutaano n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne ndaba emmunyeenye yali eyava waggulu n'egwa wansi, n'eweebwa ekisumuluzo ekiggula obunnya obutakoma. Emmunyeenye eyo n'eggulawo obunnya obutakoma. Mu bunnya obwo ne muvaamu omukka ng'oguva mu nkoomi ennene. Enjuba n'ebbanga ne bikwata ekizikiza olw'omukka ogwo ogwava mu bunnya. Mu mukka ogwo ne muvaamu enzige, ne zijja ku nsi era ne ziweebwa obuyinza ng'obwo obw'enjaba ez'obusagwa ez'oku nsi ze bulina. Enzige ezo ne zigaanibwa okwonoona omuddo oba emiti wadde ebimera ebirala, wabula okubonyaabonya abantu abo bokka abatalina kabonero ka Katonda mu byenyi byabwe. Kyokka ne zisakkizibwa kubatta, wabula okubabonyaabonyeza emyezi 5. Obulumi omuntu bw'awulira nga zimulumye, nga bulinga obwo alumiddwa enjaba ey'obusagwa. Mu nnaku ezo abantu balinoonya olumbe lubatte, ne batalulaba. Balyegomba okufa, naye kulibadduka. Mu ndabika, enzige ezo zaali zifaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olw'olutalo. Ku mitwe gyazo nga kuliko bifaanana ng'engule eza zaabu, n'amaaso gaazo nga gafaanana ng'ag'abantu. Obwoya bwazo bwali bufaanana ng'enviiri z'abakazi, amannyo gaazo nga gafaanana ng'ag'empologoma. Ebifuba byazo byali bibikkiddwako ebintu ebiringa engabo ez'ekyuma. Okuwuuma kw'ebiwawaatiro byazo kwalinga okw'amagaali amangi agasikibwa embalaasi ezifubutuka okugenda ku lutalo. Zaalina emikira ng'egy'enjaba ez'obusagwa nga giriko n'enkato, era ng'amaanyi gaazo ag'okubonyaabonya abantu okumala emyezi 5 gali mu mikira gyazo egyo. Zaalina kabaka waazo azifuga nga ye malayika w'obunnya obutakoma. Erinnya lye mu Lwebbuleeyi ye Abadoni, mu Luyonaani Apoliyoni, eritegeeza namuzisa. Ekikangabwa ekisooka ne kiggwa, ate ng'ekyaliyo ebikangabwa ebirala 2 ebijja. Awo malayika ow'omukaaga n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne mpulira eddoboozi eriva mu nsonda 4 ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda. Eddoboozi eryo ne ligamba malayika ow'omukaaga eyalina eŋŋombe nti, sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Efulaate. Awo bamalayika 4 ne basumululwa. Baali nga bategekerwa dda essaawa eyo, n'olunaku n'omwezi n'omwaka, okutta ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu. Ne mpulira omuwendo ogw'eggye ery'abeebagadde embalaasi. Baali 1,000 emirundi 2, emirundi 1,000. Era mu kulabikirwa kuno ne ndaba embalaasi n'abazeebagadde nga bambadde mu bifuba ebintu ebyengeredde ng'omuliro, ebya bbululu n'ebya kyenvu.
Emitwe gy'embalaasi ezo gyali ng'egy'empologoma, mu kamwa kaazo nga muvaamu omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu ne kittibwa ebibonyoobonyo bino ebisatu: omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro ebyavanga mu kamwa k'embalaasi ezo, kubanga obuyinza bw'embalaasi ezo bwali mu kamwa kaazo n'emikira gyazo. Emikira gyazo gyali ng'emisota egirina emitwe, era emitwe egyo nga gye zirumisa. Abantu abalala abasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo bino tebeenenya ebyo bye baakolanga, era tebaalekayo kusinza emyoyo emibi n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'eby'ekikomo n'eby'amayinja n'eby'emiti ebitayinza kulaba oba okuwulira wadde okutambula, era tebeenenya butemu bwabwe n'obulogo bwabwe n'obwenzi bwabwe era n'obubbi bwabwe. Okubikkulirwa essuula 10. Awo ne ndaba malayika omulala w'amaanyi ng'ava mu ggulu ng'akka. Yali ayambadde ekire, ku mutwe gwe nga kuliko omusoke, amaaso ge nga gali ng'enjuba, n'ebigere bye nga biri ng'empagi ez'omuliro. Yalina mu ngalo ze omuzingo gw'akatabo nga mubikkule. Ekigere kye ekya ddyo n'akiteeka ku nnyanja, ekya kkono n'akiteeka ku lukalu. N'aleekaana eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'empologoma ewuluguma. Bwe yaleekaana, eggulu ne libwatuka emirundi 7. Eggulu bwe lyabwatuka emirundi 7, nali ŋŋenda okuwandiika, ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, ebyo eggulu eribwatuse emirundi 7 bye lyogedde, bikuume nga byakyama era tobiwandiika. Awo malayika gwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu, n'agolola waggulu omukono gwe ogwa ddyo, n'alayira Katonda nannyini bulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu ne byonna ebirimu, n'ensi ne byonna ebirimu, n'ennyanja ne byonna ebirimu. Malayika oyo n'agamba nti, tewakyali kulwa, naye mu kiseera ekyo malayika w'omusanvu kyalifiiramu eŋŋombe ye. Katonda alituukiriza ekyama kye nga bwe yategeeza abaweereza be abalanzi. Eddoboozi ennawulira nga liva mu ggulu, ne nziramu okuliwulira nga liŋŋamba nti, genda okwate omuzingo omwanjuluze okuli mu ngalo za malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu. Ne ŋŋenda eri malayika, ne musaba mpe omuzingo gw'akatabo. N'aŋŋamba nti, gukwate ogulye, gujja kukukaayirira mu lubuto lwo, naye mu kamwa ko gujja kuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki. Ne nzija omuzingo gw'akatabo mu ngalo za malayika, ne ngulya, ne guwoomerera mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki, naye bwe nakumira ne gukaayira mu lubuto lwange. Awo malayika n'aŋŋamba nti, oteekwa okuddamu okulanga ebyo ebiriba ku bantu abangi, ne ku mawanga, ne ku nnimi, ne ku bakabaka. Okubikkulirwa essuula 11. Ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo, ne wabaawo aŋŋamba nti, situka opime essinzizo lya Katonda ne alutaali era obale abasinzizaamu. Naye oluggya oluli ebweru w'essinzizo lya Katonda luleke tolupima, kubanga lwaweebwa bantu ab'ensi abalirinyirira ekibuga ekitukuvu okumala emyezi 42. Ndituma abajulirwa bange 2 nga bambadde ebikutiya, ne mbawa obuyinza bamale ennaku 1,260 nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda. Abajulirwa abo 2 gy'emiti emizayiti 2 n'ebikondo by'ettaala 2 ebiri mu maaso ga Mukama w'ensi. Bwe wabaawo ayagala abo okubakolako akabi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Bwe kityo buli ayagala okubakolako akabi ateekwa okuttibwa. Abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba n'etetonnya mu kiseera kye bategeerezaamu abantu ekigambo kya Katonda. Era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi. Balina n'obuyinza okuleeta ku nsi ebibonyoobonyo ebya buli ngeri buli lwe baagadde. Bwe balimala okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, ekisolo ekiva mu bunnya obutakoma kirirwana nabo, ne kibawangula, ne kibatta. Emirambo gyabwe girisigala mu nguudo z'ekibuga ekinene Mukama waabwe mwe yakomererwa ku musaalaba. Erinnya ly'ekibuga ekyo ery'olugero ye Sodoma oba Misiri.
abantu aba buli ngeri n'ab'ebika byonna n'ab'ennimi zonna n'ab'amawanga gonna balitunuulira emirambo gyabwe okumala ennaku 3 n'ekitundu, ne batagikkiriza kuziikibwa. Abantu ab'oku nsi balisanyuka olw'okufa kw'abo bombi, balijaguza era baliweerezaganya ebirabo, kubanga abalanzi abo ababiri baabonyaabonya nnyo ab'oku nsi. Ennaku 3 n'ekitundu bwe zaayitawo, omwoyo gw'obulamu okuva eri Katonda ne gubayingiramu, ne bava we bagudde ne bayimirira. Abaabalaba ne batya nnyo. Abalanzi abo ababiri ne bawulira eddoboozi ery'omwanguka eriva mu ggulu nga libagamba nti, "Mujje eno!" Ne balinnya mu ggulu nga bagendera mu kire, ng'abalabe baabwe balaba. Mu kaseera ako kennyini ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi. Ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ekibuga ne kizikirira, n'abantu 7 ne battibwa okukankana kw'ensi. Abantu abaasigalawo ne bakwatibwa entiisa, ne batendereza ekitiibwa kya Katonda w'omu ggulu. Ekikangabwa ekyokubiri kiyise, naye laba ekikangabwa ekyokusatu kinaatera okutuuka. Awo malayika ow'omusanvu n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne wabaawo amaloboozi ag'omwanguka nga gagamba nti, "Obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo, era anaafuganga emirembe n'emirembe." Awo abakadde 24 abatuula mu maaso ga Katonda ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka ne bavuunama ne basinza Katonda nga babagamba nti, Mukama Katonda omuyinza wa byonna, abaawo era yabaawo, tukwebaza, kubanga wejjuza obuyinza bwo n'otandika okufuga. Abantu ab'ensi basunguwala nnyo, naye n'obusumbu ne bujja, obudde ne butuuka okusalira abafu omusango, n'okuwa empeera abaweereza ababalanzi, n'abantu bonna abakulu n'abato abakusaamu ekitiibwa. Era obudde ne butuuka okusaanyaawo abo abazikiriza ensi. Essinzizo lya Katonda ery'omu ggulu ne liggulwawo, n'essanduuko ey'endagaano ye n'erabika mu ssinzizo lye. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka, n'okukankana kw'ensi n'omuzira mungi. Okubikkulirwa essula 12. Ekyewuunyisa ne kirabika ku ggulu. Ne wabaawo omukazi ng'ayambadde enjuba ate ng'omwezi guli wansi w'ebigere bye. Ku mutwe gwe nga kuliko engule ya munyeenye 12. Yali lubuto ng'alumwa, n'aleekaana mu bulumi obw'okuzaala. Ekyewuunyisa ekirala ne kirabika ku ggulu. Ne wabaawo ogusota ogunene gumyufu nga gulina emitwe 7 n'amayembe 10, nga ku buli mutwe kuliko engule. Omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'oku ggulu, ne gukisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi yali okumpi okuzaala, gulyoke gumire omwana we. Omukazi n'azaala omwana ow'obulenzi, agenda okufuga amawanga gonna ng'akozesa omuggo ogw'ekyuma. Kyokka omwana we n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe y'obwakabaka. Awo omukazi n'addukira mu ddungu, mu kifo kyateekebwateekebwa Katonda. Omukazi oyo bamuliisize eyo okumala ennaku 1206. Olwo ne wabaawo olutalo mu ggulu. Mikayiri ne bamalayika be ne balwanyisa ogusota. Ogusota nagwo ne gubalwanyisa ne bamalayika baagwo. Naye ogusota ne guwangulwa. Gwo ne bamalayika baagwo ne batakkirizibwa kwongera kusigala mu ggulu. Ogusota ogwo ogunene gwe musota ogw'edda oguyitibwa omubi era Sitaani alimbalimba ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi awamu ne bamalayika baagwo. Ne mpulira mu ggulu eddoboozi ery'omwanguka erigamba nti, "Kaakano Katonda waffe atulokodde, alaze amaanyi ge n'obwakabaka bwe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga oyo alonkoma baganda baffe n'abaloopa emisana n'ekiro mu maaso ga Katonda waffe agobeddwa mu ggulu. Baganda baffe baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'amazima ge baategeeza abantu, ne bawaayo obulamu bwabwe okutuuka ne ku kufa. Kale musanyuke mmwe eggulu n'abalirimu, naye mmwe ensi n'ennyanja zibasanze, kubanga Sitaani asse gye muli ng'alina obusungu bungi,
ng'amanyi nti alina akaseera katono. Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi, ne guyigganya omukazi yazaala omwana w'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro 2 eby'empungu ennene, alyoke abuuke atuuke mu kifo kye mu ddungu, gy'alirabirirwa okumala emyaka 3 n'ekitundu ng'ogusota tegumutuukako. Omusota ne guwandula amazzi okuva mu kamwa kaagwo nga galinga omugga, ne gagoberera omukazi gamukulugguse. Naye ensi n'eyamba omukazi, n'eyasamya akamwa kaayo, n'emira omugga ogwava mu kamwa k'ogusota. Ogusota ne gusunguwalira omukazi, ne gugenda okulwanyisa ab'omu zadde lye abaasigalawo. Abo bonna abakwata ebiragiro bya Katonda ne banywerera ku ebyo Yesu bye yabategeeza. Awo ogusota ne guyimirira ku lubalama lw'ennyanja. Okubikkulirwa essuula 13. Awo ne ndaba ekisolo nga kiva mu nnyanja. Kyalina amayembe 10 n'emitwe 7, kyalina engule ku buli jjembe, ne ku mitwe gyakyo nga kuliko amannya agavvoola Katonda. Ekisolo ekyo kye nalaba kyali kifaanana ng'engo, ebigere byakyo nga biringa ng'ebyeddubu, akamwa kaakyo nga kalinga ak'empologoma. Ogusota ne guwa ekisolo ekyo amaanyi gaagwo, n'entebe yaagwo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Ogumu ku mitwe gy'ekisolo gwali gulabika ng'ogufumitiddwa ekiwundu eky'okugutta, naye ekiwundu ekyo eky'okugutta ne kiwona. Ensi zonna ne zisigala nga zeewuunya ekisolo ekyo. Abantu ne basinza ogusota kubanga gwawa ekisolo obuyinza bwagwo. N'ekisolo ne bakisinza nga bwe bagamba nti, ani yeekana ekisolo kino era ani ayinza okulwana nakyo? Ekisolo ne kirekebwa okwogera eby'okwewaana n'okuvuma Katonda, era ne kikkirizibwa okuba n'obuyinza okumala emyezi 42. Ne kitandika okuvvoola Katonda n'okwogera obubi ku linnya lye ne ku kifo kye mwabeera, ne kivuma n'ababeera mu ggulu. Era ne kikkirizibwa okulwanyisa abantu ba Katonda n'okubawangula. Era ne kiweebwa obuyinza ku bika byonna ne ku bantu bonna, ne ku nnimi zonna ne ku mawanga gonna. Abantu bonna abali ku nsi, kwe kugamba abo okuva ensi lwe yatondebwa, abataawandiikibwa mannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga eyattibwa, balisinza ekisolo ekyo. Buli alina amatu awulire. Buli eyategekerwa okutwalibwa mu busibe wa kusiba. Buli eyategekerwa okuttibwa n'ekitala wa kufa kitala. Awo okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abantu ba Katonda we kutegeererwa. Awo ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka. Kyalina amayembe 2 ng'ag'Omwana gw'Endiga, era nga kyogera ng'ogusota. Ne kikozesa obuyinza bwonna obw'ekisolo ekyasooka, nga n'ekyo kyennyini ekyasooka kiraba. Ne kiwaliriza ensi n'abagirimu basinze ekisolo ekyasooka, ekyawona ekiwundu ekyali eky'okukitta. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikola ebyewuunyo, ne kiragira omuliro ne guva mu ggulu, ne gukka ku nsi ng'abantu bonna balaba. Ne kirimbalimba abantu abali ku nsi, nga kikozesa ebyewuunyo bikyakkirizibwa okukolera mu maaso g'ekisolo ekyasooka. Ne kibalagira okukola ekifaananyi eky'ekisolo ekyo ekyafumitibwa ekitala, naye ne kisigala nga kiramu. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikkirizibwa n'okussa omukka ogw'obulamu mu kifaananyi ekyo eky'ekisolo ekyasooka. Ekifaananyi kyogere era kisise bonna abagaana okukisinza. Abantu bonna, abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, ab'eddembe n'abaddu, ekisolo ne kibawaliriza okuteekebwako akabonero ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. Buli muntu n'agaanibwa okubaako kyagula oba kyatunda, okuggyako ng'amaze okuteekebwako akabonero ako, kwe kugamba erinnya ly'ekisolo oba ennamba etegeeza erinnya lyakyo. Ekyo kyetaagisa amagezi. Ow'amagezi yeetegereze amakulu g'ennamba y'ekisolo ekyo, kubanga y'ennamba etegeeza erinnya ly'omuntu. Ennamba yaakyo eri 666. Okubikkulirwa essuula 14. Bwe nayimusa amaaso, ne ndaba Omwana gw'Endiga ng'ayimiridde ku lusozi Siyoni, ng'ali wamu n'abantu 14,000 ng'erinnya lye n'erya kitaawe gawandiikiddwa mu byenyi byabwe.
Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liringa ery'okuyira kw'amazzi amangi, era nga liringa eddoboozi ly'okubwatuka kw'eraddu okw'amaanyi. Eddoboozi eryo lye nawulira lyalinga ery'ennyimba z'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe. Ne bayimba oluyimba nga bali mu maaso g'entebe y'obwakabaka n'ag'ebiramu ebina n'ag'abakadde. Oluyimba olwo nga lulinga olujja, era nga tewali mulala ayinza kuluyiga, okuggyako abo bokka 14,400 abaali banunuddwa mu nsi. Abo be bateeyonoona n'abakazi ne basigala nga batukuvu. Abo ne bagenda n'Omwana gw'Endiga buli gy'agenda. Baanunulwa mu bantu abalala, ne baba ababereberye mu kuweebwayo eri Katonda n'eri Omwana gw'Endiga. Teboogerangako bya bulimba, era tebabangako kamogo. Awo ne ndaba malayika omulala ng'abuukira waggulu mu bbanga, ng'alina amawulire amalungi ag'emirembe n'emirembe, gaaweereddwa okutegeeza abali ku nsi, ab'amawanga gonna, n'ab'ebika byonna, n'ab'ennimi zonna, n'abantu bonna. N'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti, mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera kituuse asala omusango. Kale mumusinze yatonda eggulu n'ensi, n'ennyanja, n'ensolo z'amazzi. Ne malayika owookubiri n'agoberera ng'agamba nti, kigudde, kigudde, Babilooni ekibuga ekinene. Ebibi byakyo eby'obugaba n'obwenzi byaleetera amawanga gonna ag'oku nsi okwonoona mu ngeri y'emu. Ekibuga ekyo kyali ng'ekinywesezza amawanga gonna omwenge. Kale Katonda kyaliva agabonereza. Malayika owookusatu n'agoberera bali ababiri ng'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti, buli muntu asinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo n'akkiriza n'okuteekebwako akabonero mu kyenyi kye oba ku mukono gwe, Katonda alimubonereza n'obukambwe. Alibanga anywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogutajunguluddwa, ogufukiddwa mu kikopo ky'obusungu bwa Katonda. Era alibonyaabonyezebwa n'omuliro n'ebibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu n'ogw'Omwana gw'Endiga. Omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gwa kunyooka emirembe n'emirembe. Abasinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo na buli alina akabonero k'ebinnya byakyo tebalibaako we bawummulira emisana n'ekiro. Kino kitegeeza nti abantu ba Katonda basaana okuba n'okugumiikiriza. Be bantu ba Katonda abakwata ebiragiro bye ne bagoberera Yesu n'obwesigwa. Awo ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti, wandiika nti, okuva kati balina omukisa abafa nga bagoberezi ba Mukama waffe. Ddala bw'ati Omwoyo bw'agamba nti, okutegana kwabwe kuwedde, bawummule, kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo. Awo ne nnyimusa amaaso ne ndaba ekire ekyeru, era nga ku kire ekyo kutuddeko afaanana ng'Omwana w'Omuntu, ng'alina engule ya zaabu ku mutwe gwe n'ekiwabyo mu ngalo ze. Awo malayika omulala n'ava mu ssinzizo ng'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo atudde ku kire nti, kozesa ekiwabyo kyo okungule. Ekiseera eky'amakungula kituuse, kubanga ebikungulu eby'ensi byengedde. Awo oyo atudde ku kire n'awuuba ekiwabyo kye ku nsi, eby'oku nsi ne bikungulwa. Malayika omulala n'ava mu ssinzizo ery'omu ggulu, naye ng'alina ekiwabyo ekyogi. Awo ne malayika omulala eyalina obuyinza ku muliro n'ava ku kyoto n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo alina ekiwabyo ekyogi nti, kozesa ekiwabyo kyo ekyogi okungula ebirimba by'emizabbibu egy'oku nsi, kubanga ebirimba byagyo byengedde. Awo malayika n'awuuba ku nsi ekiwabyo kye, n'akungula ebirimba byayo by'emizabbibu n'abisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. Ebirimba ne bisogolerwa ebweru w'ekibuga, essogolero ne livaamu omusaayi ne gutuuka ku bugulumivu obusobola okubulizaamu amagulu g'embalaasi, ne gukulukuta kilomita ng'ebikumi 3. Okubikkulirwa essula 15. Ate ne ndaba ekyamagero ekirala mu ggulu,
ekinene era ekyewuunyisa. Waaliwo bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 ebisembayo, kubanga bye bimalayo obusungu bwa Katonda. Era ne ndaba ekiringa ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro. Ne ndaba n'abo abaawangula ekisolo n'ekifaananyi kyakyo ekyalina ennamba nga lirinnya lyakyo, nga bayimiridde ku lubalama lw'ennyanja eyo ey'endabirwamu, nga bakutte ennanga Katonda ze yabawa. Ne bayimba oluyimba lwa Musa omuweereza wa Katonda n'oluyimba lw'Omwana gw'Endiga nga bagamba nti, Mukama Katonda omuyinza wa byonna, byokola bikulu era byewuunyisa. Kabaka ow'emirembe n'emirembe, amakubo go matuufu era ga mazima. Mukama ani atali kutya era atalissaamu linnya lyo ekitiibwa? Gwe wekka gwe mutuukirivu. Abantu b'amawanga gonna balijja ne basinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise. Ebyo bwe byaggwa, ne ndaba essinzizo ery'omu ggulu nga liggule, era nga lirimu eweema ekakasa nti Katonda alina abantu be. Mu ssinzizo eryo ne muvaamu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde engoye enjeru ezitukula, era nga beesibye mu bifuba enkoba eza zaabu. Ekimu ku biramu ebina ne kiwa bamalayika 7 ebibya 7 ebya zaabu ebijjudde obusungu bwa Katonda aba omulamu emirembe n'emirembe. Essinzizo ne lijjula omukka okuva mu kitiibwa kye ne mu maanyi ge, nga tewali ayinza kuliyingiramu okutuusa ebibonyoobonyo 7 eby'abamalayika 7 lwe byakomekkerezebwa. Okubikkulirwa essula 16. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka eriva mu ssinzizo nga ligamba abamalayika 7 nti, Mugende muyiwe ku nsi ebibyo 7 eby'obusungu bwa Katonda. Malayika ow'olubereberye n'agenda n'ayiwa ekibya kye ku nsi. Amabwa amanene era amabi ennyo ne gakwata abantu abalina akabonero k'ekisolo n'abo abasinza ekifaananyi kyakyo. Malayika owokubiri n'ayiwa ekibya kye mu nnyanja. Ennyanja n'efuuka ng'omusaayi gw'omufu. Buli kiramu kyonna ekiri mu nnyanja ne kifa. Malayika owokusatu n'ayiwa ekibya kye mu migga ne mu nsulo z'amazzi, ne bifuuka omusaayi. Ne mpulira malayika alabirira amazzi ng'agamba nti, Gwe omutuukirivu, abaawo era eyabaawo, omusango ogusaze mu bwenkanya. Kubanga bayiwa omusaayi gw'abantu bo n'ogw'abalanzi, naawe kyovudde obawa omusaayi bagunywe, ekyo kibasaanidde. Ne mpulira eddoboozi nga liva ku alutaali nga ligamba nti, Weewaawo, Mukama Katonda omuyinza wa byonna, kyokoze kya mazima era kituufu. Malayika owookuna n'ayiwa ekibya kye ku njuba, n'ekkirizibwa okwokya abantu n'ebbugumu lyayo ery'omuliro. Abantu ne bookebwa ebbugumu ery'amaanyi ennyo, ne bavvoola lya Katonda alina obuyinza ku bibonyoobonyo ebyo, ne batava mu bibi byabwe kumuwa kitiibwa. Malayika owookutaano n'ayiwa ekibya kye ku ntebe y'obwakabaka ey'ekisalo. Obwakabaka bwakyo ne bujjula ekizikiza. Abantu ne beeruma ennimi olw'obulumi, era olw'obulumi n'olw'amabwa ne bavvoola Katonda, era ne bateenenya ebyo bye baakola. Malayika ow'omukaaga n'ayiwa ekibya kye mu mugga omunene Eufulaate. Amazzi gaagwo ne gakalira okutemera bakabaka abava buvanjuba ekkubo. Ne ndaba emyoyo emibi 3 egifaanana ebikere nga giva mu kamwa k'ogusota n'ak'ekisolo n'ak'omulanzi ow'obulimba. Egyo gy'emyoyo emibi egikola ebyewuunyo, era egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya balwane olutalo ku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza wa byonna lwalibonerezaako abakozi b'ebibi bonna. Laba njija ng'omubbi, oyo wa mukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye, n'atatambula bwereere aleme kuswala mu bantu. Emyoyo egyo emibi ne gikuŋŋaanya bakabaka mu kifo ekiyitibwa Alimagedoni mu Lwebuleeyi. Malayika ow'omusanvu n'ayiwa ekibya kye mu bbanga. Eddoboozi ery'omwanguka ne liva ku ntebe ey'obwakabaka mu ssinzizo
nga ligamba nti kiwedde. Ne wabaawo okumyansa n'okuwuuma n'okubwatuka n'okukankana kw'ensi okw'amaanyi okutabangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Okukankana kw'ensi okwo kwe kwasingidde ddala okuba okw'amaanyi. Ekibuga ekinene ne kyabikamu ebitundu bisatu, n'ebibuga by'ensi zonna ne bigwa. Katonda n'ajjukira Babilooni ekibuga ekinene, n'akinywesa ekikopo ky'omwenge ogw'obusungu bwe. Ebizinga byonna ne biggwaawo, n'ensozi zonna ne zibulawo. Omuziro omungi nga buli kitole kizitowa kiro nga 40 ne guva mu ggulu ne gugwa ku bantu. Abantu ne bavvoola Katonda olw'ekibonyoobonyo eky'omuzira, kubanga kyali kyantiisa nnyo. Okubikkulirwa essula 17. Awo omu ku bamalayika 7 abaalina ebibya n'ajja n'ayogera nange n'aŋŋamba nti, Kyangu nkulaga omusango malaaya lukulwe gw'asaliddwa. Malaaya oyo kye kibuga ekyazimbibwa okumpi n'amazzi amangi. Bakabaka b'ensi baayenda naye, n'abantu abali ku nsi ne batamiira omwenge gw'obwenzi bwe. Awo mu mwoyo malayika n'antwala mu ddungu, ne ndaba omukazi ng'atudde ku kisolo ekimyufu nga kijjudde amannya agavvoola Katonda era nga kirina emitwe 7 n'amayembe 10. Omukazi oyo yali ayambadde ebyakakobe n'ebimyufu nga yeewoomezza ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo ennyo n'ago ge bayita luulu, ng'akutte ebyenyinyalwa n'ebyobugwagwa eby'obwenzi bwe. Mu kyenyi kye mwali muwandiikiddwamu erinnya ery'amakulu amakusike. Babilooni ekibuga ekinene, nnyina w'abamalaaya n'ow'ebyenyinyalwa eby'oku nsi. Ne ndaba ng'omukazi oyo atemidde omusaayi gw'abantu ba Katonda n'ogw'abo abattibwa olw'okukkiriza Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya nnyo. Malayika n'aŋŋamba nti, Lwaki weewuunya? Kankubuulire ekyama ekifa ku mukazi oyo ne ku kisolo ekimusitudde ekirina emitwe 7 n'amayembe 10. Ekisolo ky'olabye kyaliwo, kati tekikyaliwo, naye kinatera okuva mu bunnya obutakoma kigende kizikirizibwe. Abantu abali ku nsi amannya gaabwe nga tegaawandiikibwa mu kitabo kya bulamu okuva ensi lwe yatondebwawo, balyewuunya bwe baliraba ng'ekisolo ekyaliwo kati tekikyaliwo ate nga kiriddamu okulabika. Kino kyetaaga amagezi n'okutegeera. Emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi z'atuddeko, era be bakabaka 7. 5 ku bo baagwa, omu akyaliwo, omulala tannaba kujja. Era bw'alijja aliteekwa okumalawo ekiseera kitono. Ate ekisolo ekyaliwo kati ekitakyaliwo, ekyo ye kabaka ow'omunaana, kyokka nga waakubali 7 era agenda kuzikirizibwa. Amayembe 10 g'olabye be bakabaka 10 abatannaweebwa bwakabaka, naye bo n'ekisolo baliweebwa obuyinza okufuga nga bakabaka okumala essaawa emu. Abo bassa kimu ne bawa ekisolo amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. Balirwanyisa omwana gw'endiga, kyokka omwana gw'endiga alibawangula, kubanga ye mukama w'abakama era ye kabaka w'abakabaka. N'abagoberezi be yayita, be yalondamu, era abeesigwa baliwangula wamu naye. Malayika era n'aŋŋamba nti, Amazzi g'olabye malaaya w'atudde be bantu aba buli ngeri n'aba buli kibiina n'aba buli ggwanga n'aba buli lulimi. Amayembe 10 g'olabye go awamu n'ekisolo birikyawa malaaya oyo ne bimuleka yekka ng'ali bwereere. Birirya omubiri gwe ne bimwokera ddala. Kubanga Katonda yateeka mu mitima gyabyo okwagala okukola kye yateesa, ne bissa kimu ne biwa ekisolo obwakabaka okutuusa ebigambo bya Katonda ne birituukirira. Ate omukazi gwe walabye
kye kibuga ekinene ekifuga bakabaka b'ensi. Okubikkulirwa essula 18. Ebyo bwe byaggwa ne ndaba malayika omulala ng'akka ng'ava mu ggulu ng'alina obuyinza bungi. Ekitiibwa kye ne kimulisa ensi. N'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Kigudde, Babulooni ekibuga ekinene kigudde, kifuuse kisulo ky'emyoyo emibi, omukuŋŋaanyo emyoyo emyononefu gyonna, likuŋŋaanyo ly'ebinyonyi byonna ebibi era ebikyayibwa. Amawanga gonna gaatamiira omwenge ogw'obwenzi bwakyo, bakabaka b'oku nsi bayenda nakyo, n'abasuubuzi b'oku nsi baagaggawalira kwejalabya kwakyo okuyitiridde. Ate ne mpulira eddoboozi ddala eriva mu ggulu nga ligamba nti, Abantu bange mukivwemu, muleme okwetaba mu bibi byakyo n'okugabana ku bibonyobonyo byakyo, kubanga ebibi byakyo bituuse mu ggulu, ne Katonda ajjukidde ebyonoono byakyo. Mukikole bye kyabakola. Ku bikolwa byakyo mwe musinzeewo emirundi 2. Ekikopo kye kyabatabulira, mwe mukikitabulire emirundi 2. Gye kyakomya okwegulumiza n'okwejalabya, gye muba mukomya okukibonyaabonya n'okukikaabya, kubanga kyewaana nti, Ntudde nga kabaka, siri nnamwandu, era siribonaabona n'akatono. Ebibonyoobonyo byakyo, okufa n'okunakuwala n'enjala kyebiriva bikijjira olunaku lumu, era ne kyokebwa omuliro, kubanga Mukama Katonda akisalira omusango okukisinga w'amaanyi. Bakabaka b'oku nsi abaayendanga nakyo ne babeera wamu nakyo mu by'amasanyu, bwe baliraba omukka gwakyo nga kyokebwa, balikikaabira ne bakikungubagira. Baliyimirira wala olw'okutya okubonaabona kwakyo, ne bagamba nti, Zikusanze, zikusanze ggwe Babulooni ekibuga ekinene, ggwe ekibuga eky'amaanyi, ozikiriziddwa mu ssaawa emu yokka. Abasuubuzi b'oku nsi nabo bakikaabira ne banakuwala, kubanga tewakyaliagula bintu byabwe. Tewakyaliagula zaabu, ne ffeeza, n'amayinja ag'omuwendo, n'ago agayitibwa luulu, engoye eŋŋonvu ez'akakobe, n'ezaaliiri, n'emmyufu, na buli muti ogw'akawoowo, na buli kintu eky'essanga, na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo ennyo, n'eky'ekikomo, n'eky'ekyuma, n'eky'amayinja amalungi. Era tewakyaliagula byakaloosa, n'ebirungo by'enva, n'obubaane, n'omuzigo ogw'akawoowo oguyitibwa mmira, n'envumbo, omwenge gw'emizabbibu, n'amafuta, obuwunga obukuŋŋuutiddwa obulungi, n'eŋŋaano, ente n'endiga, n'embalaasi n'ebigaali, abaddu n'abantu abanyagibwa mu lutalo. Abasuubuzi balikigamba nti, Ebirungi byonna bye weegombanga okufuna bikufudde, eby'obugagga byonna n'eby'ekitiibwa bikuweddeko, era tokyaddayo kubirabako n'akatono. Abasuubuzi b'ebintu ebyo bekyagaggawaza baliyimirira wala olw'okutya okubonaabona kwakyo, ne bakaaba era ne banakuwala, ne bagamba nti, Zikisanze, zikisanze ekibuga ekyo ekinene ekyambalanga engoye eŋŋonvu ez'akakobe n'emmyufu, ne kitimbibwa zaabu n'amayinja ag'omuwendo, n'ago agayitibwa luulu. Kifiiriddwa obugagga obwo bwonna mu ssaawa emu yokka. Abagoba b'amaato bonna, n'abasaabaze bonna, n'abalunnyanja, na bonna abasuubirira ku nnyanja baayimirira wala bwe baalaba omukka gwakyo nga kijja, ne baleekaana nga bagamba nti, Tewabangawo kibuga ekyenkana kino obunene. Ne beeyiira enfuufu mu mitwe, ne baleekaana nga bakaaba era nga bakungubaga, nga bagamba nti, Zikisanze, zikisanze ekibuga ekinene era ekigagga ennyo, ekyagaggawalirwamu abalina amaato ku nnyanja, kizikiriziddwa mu ssaawa emu yokka. Ggwe eggulu sanyuka, kubanga kizikiriziddwa. Mmwe abantu ba Katonda,
nammwe abatume n'abalanzi musanyuke, kubanga Katonda akisalidde omusango ne gukisinga olw'ebyo bye kyakola. Awo malayika ow'amaanyi n'asitula ejjinja eriringa olubengo olunene n'alisuula mu nnyanja ng'agamba nti, Babilooni ekibuga ekinene bwe kirisuulibwa bwe kityo wansi n'amaanyi mangi ne kitaddayo kulabibwa. Ennyimba z'abakubi b'ennanga n'ez'abayimbi n'ez'abafuuyi b'enderere n'ab'eŋŋombe tebiriddayo kuwulirwa mu ggwe, tewaliba mugezi mu mulimu nagumu aliddayo kulabika mu ggwe, wadde eddoboozi ly'olubengo okuddayo kuwulirwa mu ggwe. Ekitangaala ky'ettaala tekiriddayo kulabika mu ggwe, wadde eddoboozi ly'awasa omugole n'ery'omugole okuddayo okuwulirwa mu ggwe. Abasuubuzi bo baali bakulu nnyo mu nsi, era obulogo bwo bwalimbalimba amawanga gonna. Mu kyo omusaayi gw'abalanzi n'ogw'abantu ba Katonda n'ogwa bonna abattibwa ku nsi mwe gwasangibwa. Okubikkulirwa essuula 19. Ebyo bwe byaggwa ne mpulira mu ggulu eddoboozi eriringa ekibiina ky'abantu ekinene nga ligamba nti, Mutendereze Katonda waffe, kubanga obulokozi n'ekitiibwa n'obuyinza bibye. Kyasalawo kituufu era kya bwenkanya. Asaza omusango ne gusinga malaaya lukulwe, eyonoona ensi n'obwamalaaya bwe. Malaaya oyo abonerezeddwa olw'okutta abaweereza ba Katonda. Era ne bagamba nti, Mutendereze Katonda, omukka ogukivaamu gulyoka emirembe n'emirembe. Abakadde 24 n'ebiramu 4 ne bavuunama ne basinza Katonda atudde ku ntebe y'obwakabaka nga bwe bagamba nti, Amiina, mutendereze Katonda. Era eddoboozi ne liva awali entebe y'obwakabaka ne ligamba nti, Mutendereze Katonda waffe mwe mwenna abaweereza be, nammwe mwenna abato n'abakulu abamussaamu ekitiibwa. Ate ne mpulira eddoboozi eriringa ery'ekibiina ky'abantu ekinene, eriringa okuwuuma kw'amazzi amangi, era ng'okubwatuka kw'eggulu okw'amaanyi, nga ligamba nti, Mutendereze Katonda, kubanga Mukama Katonda waffe omuyinza wa byonna yafuga. Tusanyuke, tujaguze, tutendereze ekitiibwa kye, kubanga ekiseera eky'embaga y'obugole ey'omwana gw'endiga kituuse. Akkiriziddwa okwambala engoye eŋŋonvu ezitukula era ezitemagana. Engoye ezo eŋŋonvu bye bikolwa ebirungi eby'abantu ba Katonda. Malayika n'aŋŋamba nti, Wandiika nti, ba mukisa abayitiddwa ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga. Era n'aŋŋamba nti, Ebyo bigambo byennyini Katonda bye yayogera. Awo ne nfukamira kumpi ddala n'ebigere bye okumusinza. Kyokka n'aŋŋamba nti, Leka, ekyo tokikola. Ndi muweereza munno era mpeerereza wamu ne baganda bo abaanywerera ku mazima Yesu ge yatumanyisa. Sinza Katonda. Kubanga amazima Yesu ge yatumanyisa ge gawa abalanzi bye boogera. Ne ndaba eggulu nga libikkuse, era ne ndaba embalaasi enjeru. Ajeebagadde ayitibwa mwesigwa era ow'amazima, asala emisango era alwana entalo mu bwenkanya. Amaaso ge galinga ennimi z'omuliro, era atikkidde engule ennyingi ku mutwe gwe. Awandiikiddwako erinnya eritamanyiddwa muntu n'omu okuggyako ye yekka. Ayambadde ekyambalo ekyannyikibwa mu musaayi, erinnya lye ye Kigambo wa Katonda. Awo ebejje ery'omu ggulu ne bamugoberera nga beebagadde embalaasi enjeru, era nga bambadde engoye eŋŋonvu enjeru era ennyonjo. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi eky'okuwangula amawanga. Aligafugisa omuggo ogw'ekyuma, n'alinnya essogolero ery'omwenge gw'obusungu obungi obwa Katonda omuyinza wa byonna. Ku kyambalo kye ne ku kisambi kye alina erinnya eriwandiikiddwako nti, Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abakama. Awo ne ndaba malayika ng'ayimiridde ku njuba, n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba ebinyonyi byonna ebibuuka mu bbanga nti, Mujje
mukuŋŋaane ku mbaga ennene Katonda gy'akoze, mulye emirambo gy'abakabaka n'egy'abakulu b'amagye n'egy'abaserikale n'egy'embalaasi n'egy'abazeebagala n'egy'abantu bonna abaddu n'ab'eddembe, abakulu n'abato. Awo ne ndaba ekisolo ne bakabaka b'oku nsi n'amagye gaabwe nga bakuŋŋaanye okulwanyisa oyo eyabagadde embalaasi n'eggye lye. Ekisolo ne kiwambibwa awamu n'omulanzi w'obulimba eyakola ebyewuunyo mu maaso gaakyo. Ebyewuunyo ebyo bye yalimbisanga abakkiriza kuteekebwako akabonero k'ekisolo era abaasinza ekifaananyi kyakyo. Ekisolo ekyo n'omulanzi w'obulimba bombi ne basuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo. Abaasigalawo ne battibwa n'ekitala ekyava mu kamwa k'oyo eyeebagadde embalaasi. Ebinyonyi byonna ne byekkutira emirambo gyabwe. Okubikkulirwa essuula 2. Awo ne ndaba malayika ng'akka ng'ava mu ggulu ng'akutte mu ngalo ze ekisumuluzo ky'obunnyo obutakoma n'olujegere olunene. N'akwata ogusota. Omusota ogwo ogw'edda ye Mukemi era Sitaani, n'agusiba okumala emyaka 1,000. N'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo, n'ateekako n'envumbo, guleme okuddamu okulimbanga amawanga okutuusa emyaka 1,000 lwe giriggwako. Egyo bwe giriggwako gwa kusumululwa okumala akaseera katono. Awo ne ndaba entebe z'obwakabaka nga zituliddwako abaweereddwa obuyinza okusala emisango. Era ne ndaba emyoyo gy'abo abaatemwako emitwe nga babalanga okunywerera ku Yesu ne ku kigambo kya Katonda. Beebo abataasinza kisolo wadde ekifaananyi kyakyo, era abatakkiriza kuteekebwako kabonero kaakyo mu byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe. Abantu abo baddamu okuba abalamu ne bafugira wamu ne Kristo emyaka 1,000. Abafu abalala tebaddamu kuba balamu okutuusa emyaka 1,000 lwe gyaggwako. Okwo kwe kuzuukira okusooka. Ba mukisa era batukuvu abazuukirira mu kuzuukirira kuno okusooka. Abo okufa okwokubiri tekubalinaako buyinza, naye balibeera bakabona ba Katonda era ba Kristo, era balifugira wamu naye emyaka 1,000. Emyaka egyo 1,000 bwe giriggwako, Sitaani alisumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimbalimba Googi ne Magogi, ge mawanga agali wonna wonna ku nsi. Alikuŋŋaanya abantu baago okulwana olutalo nga bangi ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne batalaaga ensi yonna, ne bagizingiza enkambi y'abantu ba Katonda n'ekibuga Katonda ky'ayagala. Kyokka omuliro ne gukka nga guva mu ggulu ne gubookya. Ne Sitaani eyabasendasenda n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo, eyasuulibwamu ekisolo n'omulanzi w'obulimba, mwe banaabonyaabonyezebwanga ekiro n'emisana emirembe n'emirembe. Awo ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene era enjeru, ne ndaba n'oyo agituddeko. Ensi n'eggulu ne biva mu maaso ge ne bitaddeyo kulabikako. Ne ndaba abafu, abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe eyo ey'obwakabaka. Ebitabo ne bibikkulwa, n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango okusinziira ku bye baakola nga bwe byawandiikibwa mu bitabo. Ennyanja n'ereeta abafu abagirimu. Okufa n'amagombe nabyo ne bireeta abafu be birina. Bonna ne basalirwa omusango ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Awo okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ennyanja ey'omuliro kwe kufa okwokubiri. Era buli muntu eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Okubikkulirwa essuula 21. Awo ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya. Eggulu eryasooka n'ensi eyasooka byali biweddewo, n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemu ekijja nga kikka nga kiva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayongereddwa bba. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka nga lyogerera awali entebe y'obwakabaka nga ligamba nti, laba, kaakano ekisulo kya Katonda kiri mu bantu, anaabeeranga nabo, baliba bantu be,
Katonda yennyini anaabeeranga nabo nga ye Katonda waabwe, era alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Waliba tewakyali kufa nga tewakyali kunakuwala oba okukaaba wadde obulumi, kubanga olwo eby'edda biriba biweddewo. Awo oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka n'agamba nti, kati ebintu byonna mbizza bujja. Era n'agamba nti, wandiika ebigambo bino kubanga bituufu era byesigibwa. Ate n'aŋŋamba nti, ebintu bino byonna kati bituukiridde. Nze Alufa ne Omega, entandikwa n'enkomerero. Buli alina ennyonta ndimuwabuwa amazzi ag'omu luzzi olw'obulamu n'anywa. Buli awangula alifuna ebyo. Ndiba Katonda we, ye n'aba mwana wange. Kyokka abati n'abatakkiriza n'aboononefu n'abatemu n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebyo ebitali Katonda n'abalimba bonna, omugabo gwabwe guliba mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo, kwe kufa okwokubiri. Awo omu ku bamalayika omusanvu abaalina ebibi omusanvu ebijjudde ebibonyoobonyo omusanvu eby'enkomerero n'ajja n'ayogera nange n'aŋŋamba nti, jangu nkulaga omugole muka omwana gw'endiga. Awo omwoyo n'anjiggyako, malayika n'antwala ku lusozi olunene era oluwanvu, n'andaga Yerusaalemu, ekibuga ekitukuvu, nga kikka nga kiva mu ggulu ewa Katonda. Okumasamasa kwakyo nga kulinga okw'ejjinja ery'omuwendo ennyo eriyitibwa yasipero ekitangalijja. Kyaliko ekisenge kikyetoolodde era ekiwanvu, nga kiriko emiryango 12 egiriko bamalayika 12, era nga giwandiikiddwako amannya g'ebika 12 eby'Abayisirayiri. Ebuvanjuba kyaliko emiryango 3, mu bukiikakkono emiryango 3, mu bukiikaddyo emiryango 3, n'obugwanjuba emiryango 3. Ekisenge ekyetoolodde ekibuga kyalina emisingi 12, nga kiriko amannya g'abatume 12 ab'Omwana gw'Endiga. Malayika eyayogera nange yalina omuggo ogwa zaabu nga gwa kupima ekibuga, n'emiryango gyakyo n'ekisenge kyakyo kikyetoolodde. Enjuyi z'ekibuga ekyo 4 zaali zenkana, ng'obuwanvu bwakyo bwenkana n'obugazi bwakyo. Awo malayika n'apima ekibuga ekyo n'omuggo gwe, ne kiweza kilomita nga1400, obuwanvu n'obugazi n'obugulumi bwakyo nga bwenkanankana. Era n'apima n'ekisenge kyakyo ekikyetoolodde, ne kiweza mita nga 60 obugulumivu. Ekipimo ekikozesebwa abantu malayika kye yapimisa. Ekisenge ekyo ekyetoolodde ekibuga kyali kizimbiddwa n'amayinja ag'omuwendo ennyo aga yasipero, kyo ekibuga nga kya zaabu mwereere atangalijja ng'ekirawuli. Emisingi gy'ekisenge ekyetoolodde ekibuga gyali yeeyoteddwa n'amayinja ag'omuwendo ennyo aga buli ngeri. Omusingi ogusooka gwayooyotebwa n'amayinja aga yasipero, ogwokubiri aga safiro, ogwokusatu aga kaludedoni, ogwokuna aga simaragido, ogwokutaano aga sandonikisi, ogw'omukaaga aga saludiyo, ogw'omusanvu aga kirisolito, ogw'omunaana aga berulo, ogw'omwenda aga topazi, ogw'ekkumi aga kirusopulaso, ogw'ekkumin'ogumu aga yakinto, ogw'ekkumin'ebiri aga ametisito. Ate emiryango 12 gyali amayinja ag'omuwendo ennyo aga luulu 12, nga buli mulyango gukoleddwa n'ejjinja lya luulu limu. Enguudo z'ekibuga ekyo nga za zaabu mwereere atangalijja ng'ekirawuli. Mu kibuga ekyo salabamu ssinzizo, kubanga Mukama Katonda omuyinza wa byonna era n'Omwana gw'Endiga bo ye ssinzizo mu kyo. Era ekibuga ekyo tekyetaaga njuba wadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kye kikimulisa, era Omwana gw'Endiga ye ttaala yaakyo. Abantu b'omu nsi yonna banaatambuliranga mu kitangaala kyakyo, ne bakabaka b'oku nsi ne baleeta eby'obugagga byabwe mu kyo. Olunaku lwonna emiryango gyakyo
tekiggalwenga n'akatono, kubanga eyo teriba kiro. Ekitiibwa n'ebyobugagga by'amawanga birireetebwa mu kyo, naye tekiringirwamu kintu na kimu ekitali kirongoofu, wadde omuntu n'omu akola eby'ensonyi oba alimba, wabula abo bokka abaawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga be baliyingira mu kibuga ekyo. Okubikkulirwa essuula 22. Awo malayika n'andaga omugga gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu oguva ku ntebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'Omwana gw'Endiga, ne gukulukutira wakati w'enguudo z'ekibuga ekyo. Eruuyi n'eruuyi w'omugga ogwo waaliwo omuti ogw'obulamu ogubala ebibala emirundi 12 omwaka, nga gubala buli mwezi, amakoola gaagwo nga gakuwonya amawanga. Eyo teribaayo nate ekikolimo. Entebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'Omwana gw'Endiga eneebeeranga omwo, era abaweereza ba Katonda banaamusinzanga. Banaalabanga amaaso ge, era erinnya lye linaabeeranga mu byenyi byabwe. Ekiro tekiriddayo okubaawo, era tebalyetaaga kitangaala kya ttaala wadde ekyenjuba, kubanga Mukama Katonda ye anaabeeranga ekitangaala kyabwe, era banaafuganga emirembe n'emirembe. Awo malayika n'aŋŋamba nti, ebigambo bino bituufu ddala era bya mazima. Era Mukama Katonda awa abalanzi Mwoyo we, atumye malayika we okulaga abaweereza be ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Laba, njija mangu. Wa mukisa oyo akwata ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino. Nze Yowanne, nze nawulira era ne ndaba bino. Bwe namala okubiwulira n'okubiraba, ne nvuunama okumpi n'ebigere bya malayika eyandaga bino. Ye n'aŋŋamba nti, leka ekyo tokikola. Ndi muweereza munno era mpeerereza wamu ne baganda bo abalanzi era n'abo abakwata ebigambo ebiri mu kitabo kino. Sinza Katonda. Era n'aŋŋamba nti, ebigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino tobikuuma mu kyama, kubanga ekiseera kiri kumpi bibeewo. Naye nga tebinnabaawo, omwonoonyi kaayongera okwonoona, omugwagwa asigalenga mugwagwa, akola ebituufu ayongera okukola ebituufu, n'omutuukirivu asigalenga mutuukirivu. Laba, njija mangu. Ndijja n'empeera nsasule buli omu nga nsinziira ku bye yakola. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye era nsembayo, entandikwa n'enkomerero. Bamukisa ababooza ebyambalo byabwe balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu era bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Naye abo aboonoonefu, n'abalogo, n'abenzi, n'abasiba abantu, n'abasinza ebyo ebitali Katonda, n'abo bonna abaagala era abakola eby'obulimba balibeera bweru. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ab'omu bibiina by'abakkiririza mu nze ndi muzzukulu wa Dawudi era nsibuka mu ye. Nze munyenye ey'okumakya eyakaayakana. Mwoyo n'omugole bagamba nti, jangu Mukama waffe Yesu. Era buli awulira bino agambe nti, jangu Mukama waffe Yesu. Buli alumwa ennyota gye era bwe yagala amazzi agawa obulamu akkirize okugafuna awatali kusasula. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino nti, alibyongerako, Katonda alimwongerako ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Era buli alikendeeza ku bigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino, Katonda alimuggyako omugabo gwe ogw'ebibala by'omuti oguwa obulamu, n'ogw'omu kibuga ekitukuvu ebyogerwako mu kitabo kino. Akakasa bino agamba nti, weewaawo, njija mangu. Kakibe bwe kityo. Jangu Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu akwatirwe ekisa abantu ba Katonda bonna. Amiina.